Etteeka ligamba nti tojja kumala gazimba nnyumba gy'oyagala. Design ezimu ez'ennyumba tuzisazizaamu tetuzaagala. Ne kala gavumenti yesalawo kala ki gy'olina okusiiga langi yo. It is the final channel Zane alongside SPV Graphics, of course n'omukutu guli oga Half Cloud app eyo gy'ofuna n'oteeka ku simu yo n'ofuna amawulire gonna agava mu nsi yonna. Akatula omukulu Isaac Musumba mulira amateeka gano amapya nze nagawulidde n'enseka ne ngamba mu Uganda. Abantu ababadde bakasuka kasasiro buli wantu oli anywedde eccupa y'amazzi n'agikasuka kasusi ku kkubo ng'atambula, oyo kati ogwo musango era ajja kukwatibwa awozesebwe asalirwe ekibonerezo ekyokulibwa ssente oba okusibwa. Era etteeka ligamba nti buli muntu alina ekizimbe alina okuteekako ekikebe kya kasasiro, oleme kusuulasula kasasiro buli wantu. Etteeka kati ligamba nti bw'obeera n'ennyumba yo tejja kulabika bubi, olina ogisiiga langi bw'eba eweddeko oddemu ogisiige. Bw'otogisiige abantu ba gavumenti bajja kujja basooke bakulabule bakugambe nti owaayo ennyumba yo etuuse okusiiga langi. Bw'otogisiiga mu bbanga bwe riti musango. Ne kala gavumenti yesalawo kala ki gy'olina okusiiga langi yo. Gujja kubeera musango singa tosaawa muddo mu compound yo. Guli musango singa towandiika linnya lya luguudo kwoli na plot number kapande ako kateeka ku nnyumba yo. Akapande ako olina okubeera nako ku nnyumba yo. Era etteeka ligamba nti kati physical plan ng'ejja kubeera ya line ziri straight. Bwe muba muzimba amayumba mujja gazimba mu straight line. Etteeka ligamba nti tojja kumala gazimba nnyumba gy'oyagala. Design ezimu ez'ennyumba tuzisazizaamu tetuzaagala. Ojja genda kugombolola mu mapulaani agali eyo olondemu emu gy'ojja okuzimba mu kitundu ekyo kye banaaba bakukkirizaamu okuzimba. Balanga ebibuga bingi nnyo bagamba bagenda kola cities ez'enjawulo. Kati bafulumiza amateeka agakwatagana ne ku bibuga ebirina okubeera mu ggwanga muno. Ng'amateeka ge gano. Tolina kuzimba nnyumba gavumenti gyetayagala bw'oba oli mu kitundu ekyo. Gavumenti erina okuwa ennyumba ey'okuzimba gye baagala. Sinti nonfunyewo akasente nzimbe. Tolina kusiiga nnyumba yo langi gwe gy'oyagala. Gavumenti yerina okukuwa langi gy'olina okusiiga ennyumba yo. Naye ekirala olina okuteeka akapande ak'oluguudo ne plot number ku kizimbe kyo. Ekyo nakyo gavumenti eyagala okiteekeko. Jjukidde mabegako gye buvudde nga tebakkiriza kutuuma kintu, naye kati bagambye teeka akapande ak'oluguudo ne plot number y'ekitundu gy'ennyumba yo mweri. Olina okiteekako, oba tokitaddeeko guba musango. Olina okuteeka ekikebe kya kasasiro ku buli kizimbe kyo ky'olina. Kati abo simanya ani abagenda okuyoola kasasiro oyo, kubanga gavumenti bino yonna ng'ebireeta naffe tubuuza. Enguudo mu kibuga weeziri nze sikyalaba rubbish pit bya gundi, rubbish cans za KCCA oba ki mu bibuga byonna gye mpise siziraba. Kasasiro kati abantu bayoola muyoole ne bayiwa baagala. Oba KCCA oba ani najja n'abijjawo. Ndowooza ne gavumenti ng'ereetagana amateeka tulina nayo gigamba ebintu by'erina okukola. Erina okusiiga poliisi zaayo ze zisinga okulabika obi mu kibuga. Obanga alaba buttooyi. Gavumenti watuwadde amateeka naffe katukuweeko ku mateeka. Olina okumaakinga enguudo. Ovuga oluguudo nga lwa kolansi naye nga tomanyi oba oli wakati wa kkubo oba ki. Langi olugiteekako enkuba n'egitwala. Ndowooza ne gavumenti kigikakatako okusiiga enguudo zino ezimaakinge bulungi. Omuntu ovuge muleeni ng'omanyi nti muleeni gundi. Amannya g'enguudo ku bupande bagezaako naye tekimala. Obeera ku luguudo ng'olina ogamba olaba ekizimbe ekya yero weekiti ne weekiti oba kino ekimyufu ekiriko bukajansi. Ndowooza gavumenti naye eno kitereezaamu. Erina okuziba ebinnya mu kkubo. Tetubeere na nguudo mbi. Ngaye mutaagala nnyumba nkadde zitalina langi. Naffe tetwagala nguudo mbi zijjudde binnya. Mulina okukola ekkubo. Bwema temukikoze nammwe guba musango. Mulina okusaawa ekkubo. Oyita ku luguudo ebiti bikuze bigwa mu kkubo. Ndowooza ne gavumenti weba tesaayo ekkubo lyayo nayo guba musango. Ewali abantu, ewali poliisi esula mu buyunipooti, ewali abantu abatalina we basula, otandika otya okumpa amateeka ku nnyumba gye nnina okuzimba ne langi gye nnina ogisiiga. Mugwe togyagala temwagala nnyumba bwe zityo.
waliwo project ya government ezimbira abantu ennyumba. Mbuuza bubuuza temugamba nti ate embazeemu bobya, mbuuza bubuuza. Waliwo project ezimbira abantu ennyumba na government yegikoze. Tweyiya bweyiya buli omu n'ateekawo kyasobodde okuteekawo. Atugamba eyo design sijagala. Mazofuna eyo design ate kati ne langi ey'okusiiga ku nnyumba emenye okumenya okutuukawo era gw'oyagala ojjimpa. Ate obeera okyali awo minisita n'aweera okusika antena. Kwegamba minisita amateeka ge bayisa ennaku zino tujja kutuuka mu 2022 nga Uganda tesoboka kubeeramu bagamba omwavu affe kubagana amateeka bannaye go mangi. It is the final channel Zanera alongside SPV Graphics. Osobola okutuwulira endowooza yo kugana amateeka government gefulumye ennaku zino. Gogalaba otya gakuyisa gati eyo gy'oli. Oba osuubidde gagenda kuyisa gatya galeeta nkulaakulana kuba twagala enkulaakulana. Naye enkulaakulana abantu bwe balina okulaakulana sisuubira nti waliwo ayagala ozimba akayumba nga katunudde sayidi emu. Just uba busobozi bwa nsimbi n'agamba waaye rent anzise kansooke mbereko wano nga weneeyiya. Tosobola kuva yeno ngamba tetukyayagala kuzimba nyumba bweti. Nga gwani azimba ennyumba z'abantu. Babika nja kuyomba. Naye nyinza okuba nnyombera bwavu. It is the final channel Zanera alongside SPV Graphics n'omukutu gwaffe guli ogwa Half Cloud. App gye nkugamba nti gifune giteeke ku simu yo. Obeere ng'osobola ofuna amawulire gonna. Final channel buli kyekola. Endowooza ez'enjawulo ojja kusangako ne shows endala nnyingi nnyo. Zanera alongside SPV Graphics, we out.